ebigambo byenzikiriza abantu ab'enjawulo babitaputa bwabo n'olwekyo buli omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala ndowooza buli pasita we balina wano buli pasita asaana asomesa eddiini mu kanisa ye ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa. Tuli ku Revival Christian Center ekawala tulaba omulungi ku Carlton Music nze lujja era nyongera okutusako ensonga nga wezitambula jukira tuli mu kujaguza tuli mu kukungubaga okw'omugenzi Pastor Augustine Yiga era nga yabadde asumba ekanisa eno yennyini bwe tuli sofa ennaku zitambudde paka wetunatuuka ku lunaku olw'Essande lwagenda okubeera nga aziikibwa naye nga buli lunaku kyenjagala okuba nga nkutegeeza abantu bongera okubeera nga bajja mu bungi era nga ne wenjogerera ab'enjawulo bakyayongera okubeera nga bangi mu bantu abajja mulimu abo babadde asumba mu kanisa eno then tutunulidde n'abantu ab'ebitiibwa mu ggwanga lino mu biti eby'enjawulo ngera we twogerera ne Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga naye amaze okubeera nga atuuka ku kanisa eno era nga azijidde mu mbeera y'okulaba nga naye akungubagira wamu n'abantu ab'ekkanisa eno naye nga kyenyinza okuba nga nyongera okutegeeza nti bo abantu ab'enjawulo bakyayongera okubeera nga bajja ffenna tukimanyi nti Pastor Yiga abadde musajja wa njawulo kikirize kigaane olw'ebyo byazze akola mu mbeera ey'okusumba abantu ate ne mu mbeera ey'okulaba nga asanyusa abantu mu mbeera ey'enjawulo so kyenyongera okuba nga ntegeeza era nga nkakasa tujja kubeera in position okutusaako byonna ebinaaba bigenda mu maaso wano ku kanisa ekawala kujjukiza Sozo Properties bano nga bategeera ekyokugula ebintu ebikozeeko eby'omu nyumba restaurant gym saloon so tutambula nabo mu mbeera weeti okulaba nti naffe tulina obusobozi okubatuusaako kyonna ekigenda mu maaso naye nga ne Maria Massa genda subscribing ku YouTube channel ye ono mukyala muzadde ate era nga muyimbi ayimba message omulungi era nga wano wennyini munzikirize ate tubeere nga ate twegatta ku w'ekitiibwa abeere nga ate atuusa obubaka bwe bw'okukungubaga n'okusanyuka eri obulamu bw'omugenzi Pastor Augustine Yiga. We have a responsibility. You and I. Sebo omwana omukulu Andrew Jengo n'ab'enju yonna ya Pastor Augustine Yiga owekitiibwa Noah Kiiba ye minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Kaggo owekitiibwa Agnes Nakibirige Semba abamumba ba Kaggo ow'eggongolola mukulu wa Kibuga Lubaga abaami ba Kabaka abatongole n'ab'emiruka abakulembeze b'eddiini abali wano Bishop James Muwasi ne Bishop Makai Frank banyabo ne bassebo bwe naamala okwogera mu Luganda nja kwogera ne mu Lungereza abatategeera Luganda bantegeere naye mu mbeera yonna Katonda bw'abasobozesa okusinkana n'abantu ne bwebeera nzibu obaaniriza n'olwekyo nsanyusa okubalaba newankubadde tuli mu kaseera kannaku omukulu ono bwensanze ng'alina ebigambo by'ayigiriza ebigambo abinozezza bulungi naye n'omutaputa w'Olungereza alumanyi ebigambo tebivundulikika ne bijjayo amakulu oli ayogera mu lulimi olulala lw'agamba ntuusa okusaasira kwange n'okwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka eri abaana eri ab'enju eri ab'Oluganda abako n'ab'emikwano gya Pastor Augustine Yiga olw'okufa kwe okufa kutuuka ku buli muntu
kyokka tekumanyirikika manyi bulungi nti wadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezeyalwala mwamanya naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumye. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 nali mu ggombolola eno ey'Erubaga nga tuli mu kaweefube w'ettofaali. Twatandika kaweefube w'ettofaali nga twagala abantu ba Buganda basukiremu babeeko enkulaakulana gye beetuusaako awatali kulindirira buyambi. Ettofaali lyali liruubirira okwejjamu okwenyooma, okukomya okwekubagiza. Abantu baagala nnyo okwekubagiza bwe baba mu kizibu. Ne Buganda twamala ebbanga ddene nga tuli mu kwekubagiza olw'ebizibu ebingi ebigwiridde Obwakabaka. Twali twagala ettofaali lisige mu bantu ensigo ey'okumalirira era n'okwebeereramu. Bwe twalangirira tugenda kujja budde eno e Kawaala, Pastor Yiga n'aweereza obubaka ng'asaba Katikkiro ajje wano. Era Revival Christian Center najjawo ne mutoola ettofaali zito. Olunaku olw'ennyinga 9 Julayi 2014 nali wano era Pastor Yiga ku lwammwe n'atikka ettofaali n'atuwa n'ebirabo biyitirivu. Mu kaweefube w'ettofaali Revival Christian Center wano y'emu ku kanisa z'abalokole n'ey'omukulu ono gw'ensanze ayogera ennaakulabi n'endala ntonotono ze nakyalira. Simanyi nyiza n'okubanga wano mu balokole we nasinga okusanga ettofaali eddene. Mumanyi nti kaweefube ono bwe bagambye w'ettofaali yalimu n'okutoola ensimbi. Ekikulu kyali biri okwejjamu okwenyooma, okwekubagiza biki n'ensimbi okukola emirimu gyaffe. Era sente bwe zaatuweebwa tulina emirimu gye twakusa. Era buli asabira wano mu Christian Revival Center, buli asabira wano bw'oyitako Emmengo n'olaba Masengere ekizimbe ekyo, oba n'oyitako Kasubi, oba bw'olaba Terefayina, osaana omanye nti mu mirimu egyo mulimu ssente z'awano. Mwakwenyigiramu. N'olwekyo mbadde nteekwa okujja wano okubakubagiza. Mbadde nteekwa okujja wano okubeebaza olw'obutatirira Ssaabasajja Kabaka. Era nsanyuse nnyo bwe mpulidde Andrew Jengo ng'alanya aga nti ndi muzzukulu wa Nsamba, ndi Wangabi, oli kojjange maama wange Wangabi. Singa Pastor Yiga yali yeenyooma, singa Pastor Yiga yali yeenyooma, oba singa yali yeekubagiza,
tiyandisobodde kutuuka ku ebyo bye yatuukako mu bulamu bw'ogeraageranya gye yava eyo n'okola. Mu ngeri eyo ebyo bye yasobola okukola, tugambe kanisa eno mwe tuli mugiraba, somero, TV, ebyo bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi, ebirungi nkumu. Bw'omalirira ne Katonda n'omwekwata osobola okutuuka ku birungi nkumu. Omwoyo ogwo gwe twagala ku mulembe guno omutebe, naddala mu bavubuka bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo. Akola n'asaba Katonda by'ayagala abifuna. Kamalirize n'ensonga eyo. Mpulira nnyo okuyombagana n'okwogera ebisongovu wakati w'abapasita abamu ab'abalokole. Ebigambo by'enzikiriza abantu abatali bamu, buli omu ku lwabitaputa lwe. Ebigambo by'enzikiriza abantu ab'enjawulo babitaputa bwabo. N'olwekyo buli omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala. Ndowooza buli pasita we balina wano, buli pasita asaana asomesa eddiini mu kanisa ye, ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa. Omuganda agamba nti omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa, kyetuva tuwa ebyokulabirako. Nze ntera nnyo okulaba omulabirizi w'ennamirembe erubaga, ate ntera nnyo okulaba Ssaabasumba w'e Kampala ng'avudde erubaga neyeegatta kuba ennamirembe. Nze mbiraba naye nga nabo balina ebibyawula, kyeziba zibeera eddiini ez'enjawulo. Omukulu ono abadde ayogera, taata we yamutwalanga mu Kereziya, nnyina yamutwalanga mu kkanisa Anglican, nemuwulidde. Naye nze Ssaabasumba mulaba wano ennamirembe, ate embaali awo Ssaabalabirizi nga mulaba erubaga. Emabegako awo nalaba Supreme Mufti ng'ali ku Kereziya ensambya, mwamulaba. Oyinza okwebuuza nti ekyatuta omusiraamu mu Bakatoliki kyeki? Omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Ndowooza enkola bwetyo esobola okubeerawo ne mu bapasita b'ekkanisa z'abalokole, era enkola ey'engeri eyo ejja kunyweza okwegatta mu bagoberezi mu by'omwoyo ne mu mbeera eza bulijjo. On my own behalf and on behalf of the Kabaka's government, I extend our condolences to the family of the late Pastor Yiga, to his friends, to his relatives. And we all shall experience death, but we never get used to it. It always comes as a shock, especially to the family, to the friends. And in this place there is a wider family of the followers of the deceased pastor. Please accept our sincere condolences. As many of you here will remember, we spearheaded a campaign called the Tofai for purposes of creating self-belief within the people of Uganda, so that we may address our needs without expecting assistance from anyone. So
so that we may initiate solutions to the challenges that we face. And Pastor Yiga and the followers in this church, when they heard that I was in this area, Rubaga Division, Gongola Rubaga, they requested that I come here with my friends and colleagues, fellow ministers, so that they fulfill their duty. And the Revival Christian Center is one of the churches of the born-agains that contributed significantly to the Tofali drive. The purpose of the Tofali campaign was to create self-belief within the people of Uganda. It's the spirit we need in our individual and private lives to make progress. Pastor Yiga started humbly. He's born in Maogola, a significant distance from here, from a humble family. But when you consider what he was able to achieve in his life, setting up this church, setting up schools, setting up a TV and many other things, simply indicates that he had self-belief. He was able to accomplish what he accomplished because he had self-belief. That's the attitude that we want people to adopt, especially young people. You get nothing unless you sweat for it, unless you believe in yourself, unless you are able to roll up your sleeve and scoop the dirt. I think that's what Pastor Yiga did. That's why I'm here anyway. If he wasn't that kind of person who has self-belief, probably would still be in Maogola. So self-belief is important, and the life of Pastor Yiga should serve as a lesson to all of us. Finally, I would like to urge the pastors of the born-again churches to practice mutual cooperation. I hear a lot of negative statements from different pastors directed against the others. Matters of religion are very touchy. People give their own interpretation to the different doctrines of religion. Within Christians, there are sects. Within Muslims, there are sects. What's important is for us to cherish what we believe in as we respect what others practice. That's why I think the pastors in the born-again churches, some of them are here, and I'm very happy that they're here. Because once the pastors show a spirit of togetherness, of working together, of respecting each other, the followers will do the same. And that will help build a stronger body of Christ, in my humble opinion. So I urge you to respect each other. I urge you to tolerate each other. I advise you to stop throwing dirt at one another. Nziramu okubasaasira. Nsaba Katonda abakumye maaso. Andrew sigaza omwoyo gwa Buganda obutafa. Oli pastor mwebale nnyo abakumye. Sigaza omwoyo gwa Buganda obutafa. Oli pastor naye oli muzzukulu wa Nsamba Kabaka ye kitaawo. Okyera ddala. Tusaba Katonda
ate bw'aba alamula Pastor Yiga abeere wa kisa. Pastor Morgan, nate jangu ogere basiriteekateeka. Bakungubazi bannange tudde mutukubire Katikiro engalo ez'enjawulo. Kubanga okujja kwa Katikiro kibadde kinene nnyo nga tulengera muganda waffe Pastor Yiga abizzaayo. Amannya nze Segirinya Muhammadi nga nze NUP Fulagandeyala Kawempe Constituency. Kusala ze nafuna okubeera nga nnyina kaadi eya National Unity Platform mwalimu amaanyi ga church eyo. Kubanga mu baasaba mwalimu abalokole, mwalimu abasiraamu, mwalimu abakatuliki, buli kkiriza yonna yansabira. Naye tuli bennyamivu, kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokubeera nga tubeereddwako omuganda waffe Pastor Yiga. Ndi wano mu biti bibiri, ndi mu kiti ekya Segirinya MP Kawempe ate nebeera wano mu kiti ng'ekyamuna People Power oba National Unity Platform. Ndi Pastor Yiga ono bw'abadde omulamu abadde ayogera ebigambo bye ng'ebigambo bigatta ku ggwanga Uganda era abadde ayogera ku nkyukakyuka ey'eggwanga Uganda. Ekyo kisobola kukimwerabirako. Era abakungubazi abali wano bwe tunaaba nga twagala Pastor waffe Yiga aterenkere emirembe ebyalaze kye mulina okukola nga 2021 atuuse tulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga Pastor Yiga ekyo kyabadde amaanirira era gyali ajja kubeera mirembe nga mulonze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wa Uganda gyako. Kyengenda okusembyayo baganda bange embeera evuddewo ffenna lyekkubo tusabire nnyo omuganda waffe Pastor Yiga abizzaayo Omukama Katonda amulamuze ekisa ebyamusobako abe ng'amusaasira neyanza nnyo neyanzege Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangale gumulabire ebi Pastor Yiga. Tukyagenda maaso tuli ku kanisa y'omusumba Augustine Yiga era nga bwe nabategeezeza nti tuli in position oba tusaako byonna ebigenda maaso so gwe naatulaba byonna gy'osinzira tambula naffe wano ku Carlton ojja kubanga ofuna amawulire gennyini mu kiseera ekituufu naye nga tutegeezeddwako nti we lutaabe lwa nkya oba lwa mukaga tujja kubanga tulaba Pastor Augustine Yiga nga aleeteddwa ku kanisa wano so mwenna mbeebaza abatambula naffe era munzikirize embire nga mbatuusaako abantu abalala ab'enjawulo abazze ku kanisa mu mbeera ey'okukungubagira Pastor Augustine Yiga. Ssebo Nsubuga otugamba ki? Amanya n'eddoboozi Nsubuga Musa akulira Uber Security Umbrella for Uganda Bouncers Association. Sizza wano nti njagalawo ssente abajjukira nti nalikoko nze nateekawo security yali ku Moze Radio omugenzi Rest in Peace. Abantu bwe bati baagala nnyo nze okubanga mbawa security ennungi era embeera eriwo era okuba nti nina obukugu era nsaba bannange abayisiddwa obubi naddala bannamawulire abaana abamu be tulina bapya so webanga babayisiza bubi tusaba kisonyiwo. So omuntu atannajja wano Nsubuga njagala omuwa assurance nti security eri gguluggulu bamukiibi abatwazi bonna mubakutte bulungi. So okimanyi bumanya Uba weebeera twabeera kajjajjagalo konna twabeera bano bamanepoka bani bakifeesi bano osimanya bagundi baawa mbu nina ekigaali bo tebasobola kujjawo wano nga bategedde nti Uba eriwo era nze ali eyo yenna ng'ojja kubagiza ng'ojja nokulaba waliwo omuntu wa Pastor Yiga jangu wantu wali sekiwa nnyo olabyewo uniform mekeza poliisi ntono nnyo naye Uba njiraba buli wamu kuba tukolagana ne poliisi era naye tumanyi n'abamagye tukolagana nabo okitegera Katikiro abazze wano omulabye ndowooza ffe tubaddewo era obadde otulaba atuliene namuntola newaabaana abaani so sikyayagala ffe gye twagoba mu Uganda sikyayagala mundu mu bantu tukozesa emirimu gyaffe emibiri gyaffe n'abantu abasigadde basobole okujja baki. Kale Nsubuga tukweyanziza nnyo amiina so yo Nsubuga okuva mu umbrella y'aba bouncers Uba
era nga security bakyagikutte bulungi nnyo. Kujjukiza Sozo Properties bano nga bategeera ekyokugula ebintu ebikozeko eby'omu nnyumba, restaurant, gym, saloon, so tutambula nabo mu mbeera bw'eti okulaba nti naffe tulina obusobozi okubatuusaako kyonna ekigenda mu maaso. Naye nga ne Maria Massa genda subscribing ku YouTube channel ye, ono omukyala muzadde ate era nga muyimbi ayimba message omulungi.